Omusajja agobeddwa ku mulimo lwakumala ssaawa 62 mu kabuyonjo. Toseguka ndikuviire ku ntono. Newankubadde nga bangi tusaba emirimu nga tugyagala naye bingi ebitulumba ku mirimu naddala endwadde, wabula ebiseera ebisinga bakama baffe oluusi bayinza okutendewalirwa okugumiikiriza embeera eno newankubadde ng'oli mulwadde, kubanga emirimu gibeera giziŋŋama yadde ng'oli mulwadde. Kale nno bwe kityo ebiseera bingi kibaviiramu okusala amagezi okulaba nga baabuwe nabo emirimu gitambula kinnawadda. Omusajja ayogerwako amanyiddwa nga Mr. Wanga era ng'ono munnansi w'eggwanga erya China. Omusajja wattu ono baabuwe yasaba omulimu n'aguweebwa, wabula ebyembi n'agwamu ekirwadde. Ng'ekirwadde kino okusinziira ku basawo, omwami ono baabuwe yafuna obuzibu mu bitundu eby'enkiso w'afulumira. Kino nno kibadde kimuviirako okuwangaaliranga ennyo mu kabuyonjo era ng'amalayo essaawa nnyingi. Wabula ne kitanula bakama be era ne bamukoowa, bwe batyo ne bamusitukiramu omugoba ku mulimo. Omusajja ayogerwako abadde yaweebwa omulimu wabula ng'alina okukola essaawa 8 oba katugambe ng'akola for 8 hours. Bw'atyo baabuwe musajja wattu bwe yagwamu ekirwadde kino n'asigala ng'awaliriza okugenda ku mulimu asobole okunoonyeza abata akahogo mpozi n'omukyala. Wabula ebyembi musajja wattu olw'okuba ekizibu kye abadde ng'alina obuzibu mu kufuluma, bw'atyo abadde ng'amala mu kabuyonjo essaawa nnyingi. Kale nno ne bakama be ne bawulira nga babikooye. Okusinziira ku bakama b'omusajja ono bagamba nti mu mwezi baamubalirira okuva ng'ennaku z'omwezi 7 paka nga 17 nga mu kabuyonjo nga buli lugenda yamalangayo wakati w'eddakiika 47 n'essaawa 3. Bano bagenze okulaba nga bino tebyabigumire ng'omuntu akolera essaawa 8 ng'abawaako essaawa 4 zokka ng'essaawa 4 endala azibeera mu kabuyonjo. Bwe batyo ne bamusitukiramu okumugoba newankubadde ng'abadde alina endagaano ne kampani eno oba giyite contract. Wabula bano baamuyimukiddemu ne basazaamu endagaano eno era ne bamugoba. Musajja wattu Mr. Wanga kye yakoze ng'addukira mu mbuga z'amateeka yeekubira enduulu era omulamuzi olwaloopye omusango guno bw'atyo n'asoma mu contract nga mu bimu ku byabadde mu contract byabadde bigamba nti omuntu talina kwebulankanya ku mulimu, wabula nga Mr. Wanga okuva we yalwala kibadde nga musajja wattu agambibwa okuba nti abadde nga yeebulankanyiza mu kabuyonjo. Wabula Mr. Wanga agezezzaako okunnyonnyola n'agamba nti obulwadde bwe yalwala abadde nga alina okumala mu kabuyonjo essaawa eziri wakati w'ebbiri ku 3, wabula tebamuwuliriza era n'omulamuzi n'asala ng'ali ku sayidi y'abakozesa n'agamba nti ono abadde ayonoona obudde bw'abakama be nga bw'atyo yeebulankanyiza mu kabuyonjo nga kale babadde tebayinza kumugumiikiriza era bw'atyo omulamuzi omusango n'agusala ng'alaga nti abakozesa baabadde batuufu nnyo okugoba Mr. Wanga era nga ne kye baakoze kyabadde kya bwenkanya. Wabula ensonga ya Mr. Wanga esaanikidde emitimbagano gyonna kumpi mu ggwanga erya China, wabula abantu abasinga bawolereza bakozesa ng'era bagamba nti okulwala kubeerawo naye teri muntu ayinza kugumiikiriza ku mulimu gwe nga weebulankanya oba tinga mu kabuyonjo omalayo essaawa 4 nga nabo obawa essaawa 4 so ng'ate okolera essaawa 8. Kale nno Mr. Wanga bw'atyo bw'afiiriddwa omulimu newankubadde nga musajja wattu abadde ayagala nnyo okukola era nga yeewaayo naye embeera y'obulamu bwe okuva we yalwala ewafulumirwa emulemesezza omulimu kubanga bakama be babadde tebasobola mmugumiikiriza olw'okuba nti abadde ng'abawaako essaawa 4 zokka ng'essaawa 4 endala azimala mu kabuyonjo. Naawe osobola okutuwa endowooza yo ku nsonga eno.
88.8 CBS FM.